munange kaini yasanjaga beri kulobuja ne fitina. Abooluganda lw'omugenzi Karamagi Robert agambibwa nti yeeyiridde petroli n'oluvannyuma ne yeekumako omuliro mu maka g'omuyimbi Dr. Jose Chameleon ku lwokusatu lwa wiiki eno beewezze obutatuula okutuusa nga bafunye amazima. Naye kyabuswavu nnyo Chameleon okwogera ngu tamanyi Karamagi. Kuba Karamagi abadde olwo baamuyita ng'agenda ng'amugulira drugs ebyo. They were friends. Nangamba natuuse Chameleon ne banzigaliramu basajja be ne bansiba emikono emabega ne bankuba. Buli kitonde n'ennaku zaakyo tobalira nnaku zange kuzizo buli muntu n'omukisa gwe bw'ati. Karamagi yaddusiddwa mu ddwaliro e Mulago ku lwokusatu ng'ataawa okuva e Ssegu ku maka ga Chameleon oluvannyuma gye yafiiridde ku lunaku olwokuna. Ne batukunga bamaze otugamba ali mu 3B kati netuukawo ng'ali buli kati bwe namubuuza ne mugamba Robert kiki ekikutuuseeko n'aŋŋamba wayidde otya Chameleon yanjokezza. Bulamu yatondebwa n'omukisa gwe Mukama eyatutona yatukolera entegeka. Daniel we yakubye essimu we yagambye bakubire poliisi we yazze nefuna Karamagi okumutwala e Mulago kyokka nga bamukubyeko empingo someone who's banned. Ensonga zeeyongedde okulanda omu ku baana bw'ategeezezza nti yalengera Chameleon ne banne nga bakuba Karamagi ku lunaku lwe bagamba nti yeeyira petroli n'okweyokya, kyokka kyamwewuunyisa ate okugamba nti muganda waabwe ye yali alumbye Chameleon amutuuzeeko obulabe. Chameleon kwe kundaba n'aŋŋamba gwe blood okola kyawo n'enziruka n'ennimye omuti gw'omuyembe nagenza olaba bakutte omulenzi bali mu mukuba bamukuba bubi nnyo. Chameleon n'atumya amafuta bwe yatumiza amafuta ne bagamuyiwako muno bwe muti okuva muno mu kibegabega kirira wansi ne bamukumako akabiriiti. Abamu ku batuuze abataagadde kwogera ku kamera za Bukedde TV bagambye nti buli muntu abaako kyayogera ku nneeyisa ya Chameleon ku kyalo ng'amusindikira bakanyama be nga bamukuba n'okumutiisatiisa ate bw'aloopa ku poliisi y'e Lubowa tebayambibwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano Ibn Idi Senkumbi agambye nti Chameleon bamuggyeko statement ku by'okufa kw'omuvubuka ono era n'asaba abantu okuba bakakkamu nga poliisi weekola okunoonyereza okwenkomeredde. Poliisi egezaako eri mu kunoonyereza ku nfa y'omuvubuka ono. Statements eza Chameleon n'abamu ku bantu ababeera mu famire ye bazikola. Chameleon bannamawulire buli lwe bagezaako okwagala okwogera naye abategeeza nga bwe yagenda e Juba okukuba emiziki. Banange kwabaawo omuzigo obutasiima mulamu basimba ogenze ekyo kye kimmalamu amaanyi ne mu byenkola byonna.